wasallam yagalanga nnyo okusoma Qur'an, yagalanga nnyo okugiwuliriza, era bwe yagisomanga yamuatharanga n'abeeranga tuusa n'amazima. Ikhwani fillah, battabi'in oluvannyuma lw'abasahaba baayagalanga nnyo Qur'an ng'etwogedde, ne battabi'un abagoberera abasahaba ng'omulembe gw'abasahaba guweddewo, abaasoma ku basahaba ne babayigako nabo baayagalanga nnyo Qur'an okutuusa ddala kubamanyi betumanyi alfuqaha wa ghayrihim, abamanyi ba fiqihi betumanyi n'abalala betutamanyi, bonna baayagalanga nnyo Qur'an. Baajagalanga batya? Teri alim mu baulama, teri mubamanyi bonna betumanyi, si nsonga abamanyi ba hadith, ba ahlul hadith, abamanyi abatitimufu oba abamanyikiddwa ku sayidi ya hadith, era si nsonga abamanyi abatutumufu mu fiqihi oba mu lugha oba mu fununi zonna mu misomo egy'eddiini, okujjako ng'okutitimuka kwabwe bakadde baabwe basookanga kubassa mu Qur'an, bwebamalanga okukwata Qur'an ne babeera nga bateekamu halaqat ez'addafsir, babeera nga bategeera Qur'an kyetegeeza. Bwe bamalangaawo ne batandika okusaasaana, buli omu gye yagendanga, abaagenda mu fiqihi ne bagenda mu fiqhi, abaagendanga mu kukwata hadith ne babeera nga bagenda mu kukwata hadith ne funuuni endala, nga naye basookedde ddala kukwata Qur'an ekitiibwa. Ikhwani fillah, kiragira ekyo obukulu bwa Qur'an. Obukulu bwa Qur'an bungi nnyo, tetuyinza kubanga tukola ki tumalayo, naye buli omu abeerenga anoonya agende eri abamanyi be bamubulire obukulu bwa Qur'an, emigaso egiri mu Qur'an, ng'era tukimanye nti nno emigaso egyo n'obukulu bwayo yensonga eyavaako okuba nti nno omubaka sallallahu alaihi wasallama yarwananga nnyo okugisoma n'okugiwuliriza, basahaba nabo ne battabi'in n'abamanyi abasigadde bonna. Kati obulungi bwayo tuteekeddwa okubanga tubunoonyereza, okwongera okubuyiga n'okuba nti nno kitwa obuvumu n'okujagala okugisoma. Ikhwani fillah, abantu bangi basoma Qur'an, abantu bangi basoma Qur'ani ey'ekitiibwa gye tumanyi. Naye Qur'ani eno mutuufu oyo yenna ajawukanako aba afiiriddwa kinene nnyo mu bulamu bwe obw'edduniya ate n'obulamu bwaki obulamu bwa akhira. Qur'ani eno omuntu yenna atagisoma aba afiiriddwa kinene nnyo mu bulamu bwe obwaki obw'ekitiibwa, kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Abantu benyini Qur'an, abasoma Qur'an, si nsonga basoma bagirabako, si nsonga bagikwata mu mutwe, si nsonga bagikolerako, abo nno ahlullahi, mikwano gya Allah egy'okulusegere. Era ne hadithi gye twakulembeza egamba nti omuntu asinga okuba ow'ebbeeyi mu maaso ga Allah yo yayiga kyayize mu Qur'an ate n'abeera nga akisomesa abatakimanyi. Kale singa omuntu ayawukana ku Qur'an, ikhwani fillah, ki ekimubaako, ki kyaba afiiriddwa nga ye, kyetwagala tulabe nga tusomako katono, then tulyoke tugende ku mpisa ez'omuntu asoma ki, ez'omuntu asoma Qur'an ey'ekitiibwa. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومكبمني بالدين ينو وقبمني ومسلام أبدا أبات قليبيرا الله بيدينك أمساكوك ساسل فيه. ابن تيمية رحمه الله ابن بقامبي يقام بانتنو من لم يقرأ القرآن فقد هجره. ومن تجدنا
omusiraamu yenna yenna omukkiriza yenna yenna atasoma Qur'an abaliwo mwabo abagikoze eki abagisenguse. N'agenda mu maaso n'agamba nti nno waman qaraa al-Qur'an walam yatadabbar maanihi faqad hajara. N'omuntu yenna yenna omukkiriza yenna yenna omusiraamu yenna asoma Qur'an n'agisoma mu mbeera yonna naye n'abeera nga tafumiitiriza biki Qur'an byemulagira, biki Qur'an byetegeeza, bigenderwa ki mu ebyo byasoma, era naye abaliwo mu abo abagisenguse agisoma naye tamanyi ki kyetegeeza, ate tafaayo okubuuza ki Allah kyategeeza mu bigambo byasoma. N'omuntu oyo era abalibwa mu basenguse Qur'an. Era Ibn Taymiyyah rahimahullah n'agenda mu maaso ng'agamba nti nno waman qara'ahu, ate n'oyo yenna asoma Qur'an wa tadabbarahu, n'abeera ng'agifumiitiriza mu kugisoma, byasoma abifumiitiriza amanyire kye bitegeeza, walam ya'mal bima fiihi, naye n'abeera nga tagikoleddeeko, takoleddeko Qur'an, akoleddeko kinyume kyeyo ayawukanye ku nkola ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agisomye bulungi ategedde kikyetegeeza naye takikoleddeeko, takoleddeko ebyo byemulagira, n'oyo faqad hajara, abalibwa mu abo abasenguse Qur'ani. Tusaba Allah abeere nga tatteeka mu abo abasenguka Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala ekikkaatiriza ekyo ayogera mu Qur'an mu suratu al-Furqan aya eya 13 agamba nti nno wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Omubaka sallallahu alayhi wasallam agenda kuyimirira ku yawma al-qiyama abeerenga aloopera eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'amugamba nti ya Allah ya Rabb, agamba nti ayi omulezi wange inna qawmi, mazima abantu b'ekibiina kyange si bonna naye abamu ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, bafuula Qur'ani eno nga bakyali ku nsi nga kisembuko, bagisembuka nga bakyali ku bulamu obwensi. Bakunno kwe kuloopera kwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam maaso ga Allah ku yawma al-qiyama, kubirizaamu ng'olimu abo Allah nabbi baloopera, ng'olimu abo mubagisembuka tebagisoma, tebagoberera ebyo byetegeeza, tebagikolerako, osuubira nti nno okuloopa kwa nabbi okwo kyekiba kigenda okuvaamu. Saba Allah tatteekamu abo abasembuka Qur'an mu mbeera yonna yonna. Ikhwani fillah, Qur'an eno gyetwogerako twetaaga okuba nti no tugisoma bulungi ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yagisoma. Tetugisoma mu mbeera yonna yonna gye tuba twagadde, naye tuteekeddwa okuba nga tugisoma ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yagisoma, kubanga omubaka sallallahu alayhi wasallam agamba mu hadithi n'agamba nti inna allaha yuhibbu, mazima Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo an yuqraa al-Qur'an, ayagala nnyo Qur'an esomebwe eri yonna yenna abagisoma kama unzila. Allah ayagala nnyo Qur'an esomebwe nga bwe yassibwa, nga bwe yakkibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah wabanga ayagala nnyo Qur'an agisoma yenna agisome nga bwe yakkibwa, kitegeeza nti nno agisome ekyennyume kyekyo Allah abatakola ki? Allah abatayagala nsoma efaananako bwetyo, era abanyiigira oyo abagisomye nga abatagisomye nga Allah bwe yagissa. Al-Imam al-Ghazali rahimahullah, Al-Imam al-Ghazali Allah abeerenga amusaasira, yagamba nti wa tilawatu al-Qur'an, n'okusoma Qur'an haqqa tilawati, mu mbeera entuufu oba mu makubo amatuufu ag'okugisoma, agamba nti nno kiri kijja kitya kyekiraga nti omuntu asoma Qur'ani nga weeteekeddwa okusomebwa era agisoma bulungi. Agamba nti nno an yashtarika fiihi al-lisaan, kwe kulaba ng'omwana Adamu agisoma bulungi nnyo, efuluma ku lulimi lwe nga bwe yassibwa. Ekyokubiri wa yashtarika fiihi al-aql, n'amagezi ge mu kiseera ng'agisoma gabeere nga gyegali gafumiitiriza ebyo byakola ki? Byayogera. Walqalb, ate nga n'omutima gubeere nga guli ku ekyo kyennyini kyakola ki? Kyasoma. Amakulu mu kiseera ng'agisoma
ateekeddwa okubanga agisoma bulungi nga n'amagezi galiko ekyo kyasoma ate nga n'omutima gufumiitiriza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byali ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa. Ikhwani fillah, byebyo ebimu ku birungi n'omuntu ayagala okusoma Qur'an wateekeddwa okubanga akola ki ng'agisoma. Era omuntu ayawukana ku Qur'an tulabye nti nno omuntu ayawukana ku Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala tamwagala mu mbeera emu oba endala. Tayyib ikhwani fillah, oluvannyuma lw'okulaba ebyo byetwogeddeko waggulu, adabu al-Qur'an al-Karim, omuntu yenna yenna yali yagadde okubanga asoma Qur'an ey'ekitiibwa kubanga eva eri Allah ow'ekitiibwa, ate yassibwa okuva eri Allah na malayika y'ekitiibwa, ate nekira ku nnabbi ow'ekitiibwa, nekibanga buli yenna yenna agisoma afuuka wa kitiibwa, abadde wa wansi nnyo oba mu bitiibwa oba mu ndabika oba ki, naye olw'okuba nti agisomye afuuka wa kitiibwa. Kyokola nti Omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti inna Allaha la yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi al-akharin. Mazima Allah subhanahu wa ta'ala asfula eddala n'ekitabo kino amakulu ne Qur'ani eno abantu ate n'abeera nga akkakkanya abalala ku lwa Qur'ani eno. Lwaki? Agisoma yenna Allah amusfula eddala, ate ajawukanako n'abeera nga tagisoma nga tagikolerako naye Allah n'abeera nga mukkakkanya eddala. Nabwekityo omuntu eyali yagadde okubanga asoma Qur'an ateekeddwa kuba mu mbeera ki, ate ateekeddwa okufaanana atya, y'ensonga gye tuddako. Tayyib ikhwani fillah, ezimu ku mbeera omwana Adamu z'ateekeddwa okubanga aba singa aba ayagala okusoma Qur'an. Ekisookera ddala yanbaghi lidarisi ulumi al-Qur'an an yata'addaba bi adabi al-Qur'an. Omuntu yenna yenna eyali egombye okusoma Qur'an, ebigambo bya Allah ebyekitiibwa, yalibadde nga ateekeddwa okubanga yeeyisa mu nneeyisa ya Qur'an, ateekeddwa okubanga exemplary eri abasigadde, wampisa nnungi mu bigambo bye, mu bikolwa, asobole okubanga atandika okusoma Qur'an. Singa omuntu atandika okusoma Qur'an nga tannaba kutereera mu mpisa, tannatereeza mpisa mu bigambo bye ne mu bikolwa bye, Qur'an tegenda kubanga emugasa, kubanga akalongomba kasooka ateekeddwa okubanga yeeyisa mu mpisa eya Qur'an, nga y'empisa ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kubanga Aisha radiyallahu ta'ala anha, al-mu'minin Aisha, atugamba nti nno kana khuluqu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam al-Qur'an, empisa za Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali Qur'an. Nabwekityo buli ayagala okusoma Qur'an abeere nga yeeyisa mu mpisa ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ekyo nno kiri ekitya baganda bange abamanyi abaatusookera ddala, abamanyi abaatukulembera, nga tannaba okutwala mwana we okukwata Qur'an oba kusoma Qur'an, omwana oyo baasookanga kumugunjulira waka, hatta abamu batuuka n'okubalawo ne bagamba nti nno baagunjulanga omwana emyaka 20 nga bali kumugunjula bamuteekateeka asobole okugenda okukwata Qur'an oba okusoma Qur'an. Myaka 2 ali waabwe bamugunjula bamutereeza empisa asobole okubanga agenda okusoma ki Qur'an. Kale yenna yenna ayagala okusoma Qur'an asooke kubeera nga yeeteeka mu mpisa za Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ekyokubiri, omwana Adamu ayagala okusoma Qur'an, si nsonga ayagala kugisomera mu masjid oba mu ssomero oba ayagala kugisoma tilawatan oba hifdhan, ateekeddwa okubanga amanya nti nno kyagenda okusoma ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala tagenda binoonya mu duniya wabula agenda binoonya mu akhira, agenda kugisoma kulwa Allah subhanahu wa ta'ala.
tagenda kugisoma bamulabe, tagenda kugisoma bamuwulire, tagenda kugisoma fuko oba waggulu wakkakkanya abasigadde. Ateekeddwa okubanga agenda kugisoma ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah yagenda okumusasula. Kyoba olaba nti nno omuntu asoma Qur'an nabeera nga akisoma ku lwa Allah nga tanoonyezaamu duniya, Allah subhanahu wa ta'ala amwanguyiza duniya ne akhira, nabeera nga byonna byonna abifuna. Kyoba olaba nti kigambibwa nti nno hadithi baga nti nno Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno man yuridu dunya, oyo yenna yenna ayagala eduniya, ayagala eduniya, ebyamasanyu by'eduniya ebiri halal, fa'alayhi bilquran, abirenga yekwata ku Quran, agisome agikolereko yeyise mu mpisa gyemulagira. Waman yuridu al-akhira, no yenna yenna ayagala al-akhira, ayagala enkomerero ennungi, fa'alayhi bilquran, abirenga yekwata ku Quran. Mbaka anasembeyo n'agamba nti nno waman yuridu dunya wal akhira, noyo yenna yenna ayagala eduniya wamu ne akhira byombiri omulungi gumu, fa'alayhi bilquran, abirenga yekwata ku Quran. Nabwekityo omuntu yenna yenna ayagala okusoma Quran si nsonga agisoma agirabako oba agisoma mu mutwe, ateekeddwa okumanya nti nno agenda gisoma lillahi tabaraka wa ta'ala, ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga taginoonyamu hataami dunya, taginoonyamu bintu byakunsi ebyawansi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala agenda wa ikhlas mu kusoma Qur'ani ebyekitiibwa. Ekimu ereetedde empisa omwana Adamu zateekeddwa okuba nazo ng'ayagala okusoma Qur'an, abeere ng'agisoma nga naye kigendererwa kuba nti nagikolerako. Ogisoma, osoma bigambo bya Allah nga naye kigendererwa kuba nti n'obiyiga obeere ng'obikolerako. Obiyiga weeterezebwe nawe olyoke otereza abasigadde. Kyekigendererwa lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'ani eno ey'ekitiibwa. Mpozi ebisigadde ezimu ku mpisa ez'eza Qur'an ez'omuntu ayagala okusoma Qur'an, kiba kirungi abeera ala tahara, abeera muyonjo mu mbeera ze, omubiri muyonjo, byayambadde biyonjo, nga era wagenda okusomera nga nawo wayonjo. Alina okuba nga muyonjo, amakulu nga musiramu kyekisookera ddala. Atali musiramu takkirizibwa okusoma ki Qur'an, obuyonjo obusookera ddala ateekeddwa okuba nga musiramu. Ekyokubiri, taharatul qalb, omutima gwe guteekeddwa okuba nga muyonjo, naye talina kakukuzi ku bantu, talina kunyiiga eri abantu, talina kugeya eri bantu, talina ndowooza nkyamu ku bantu. Ateekeddwa okuba nga yeerongoosa omutima gubeerenga mutukuvu ddala. Then ekirala, engoye zagenda okusomeramu ateekeddwa okuba nga akakasa nti nazo nnyonjo, si nkyafu mu bukyafu buno bwetumanyi. Ateekeddwa okuba nga muyonjo, ahsanu thiyab, ateekeddwa okuba nga buli lugoye olukyasinza okuba olw'ebbeeyi, kubanga kyongera okusoma kya bbeeyi. Nabwekyo abatukulembera boyo balinga bagenda okusoma Qur'an oba hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, nga tannaba kutula kusoma Qur'an oba kusoma hadithi, yagendanga n'asooka n'anaaba, n'abeera ng'ayambala olugoye olw'ebbeeyi, neyeesiba ekitambaala, neyekuba pafyumu, ng'alinga ng'agenda safari eyawala, ng'alinga ng'agenda mu jjuma, naye ng'ebyo byonna byonna yeetukuza, neyekuba pafyumu, nayambala olugoye olw'ebbeeyi, lwakuba nti agenda kusoma kalaamullah, agenda kusoma bigambo bya wakitiibwa, agenda kusoma bigambo bya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nga bwe kyali ku Imam Malik rahimahullah n'abalala bamufaananako. Kale nga tuddaba okusoma Qur'an, oteekeddwa okuba nga oli muyonjo okutandikira ddala mundawo mu mutima gwo, oteekeddwa okuba nga oli muyonjo ku mubiri gwo kungulu, oteekeddwa okuba nga oli muyonjo ebyo byonna byonna byokoze eki byoyambadde. Then ekirala, bw'ogenda okusomera Qur'an oteekeddwa okuba nga osomera ekifo nga kya bbeeyi, nga kifo kiyonjo, si mu bifo ebikyafu. Ebifo ebiyonjo bimanyikiddwa, ekifo ekisookera ddala ye Baitullah, ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kyekifo ekyasinza okuba ekyebbeeyi era ekiyonjo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Then fi baiti, makaago kasooka kasanji bw'ogenda okusomera wayonjo, beera nga nawe osomerawo.
oli mu kkubo otambula wonna woli olaba nti wayonjo beera nga osomerawo Qur'an. Kati ebifo ebikyafu ebitakkirizibwa okusomebwamu Qur'an byondoza bimanyikiddwa bulungi ng'ebifo toyileti, kasasiro, ebifo wabeera ennyimba, bwe banywera omwenge, byonna bitumanyi nti no bifo sheitaani yagalawo nnyo, si kirungi kubeera nti noosomerawo ki Qur'an. Kale nga tolinawo okusoma Qur'an, kakasa nti no bw'ogenda okusomera wayonjo naawe wagenda okusoma oli muki oli muyonjo. Onaaba omaze ekyo beera ng'oleta isti'aana otandika okusoma ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba akusobozesezza. Era ezimu ku mpisa za Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam we yali ng'asoma Qur'an, we yatuukanga ku aya ezisanyusa Allah zasuubirizaamu abakkiriza ejjana, Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayimirirangawo n'abeera ng'asaba Allah abeerenga mutuusa mu bifo ebyo, abeerenga mumwejjana. We yatuukanga ku aya ez'essanyu, yasanyukanga nnyo n'asabirawo Allah abeerenga mutuusa ku ekyo kye twogerako. We yatuukanga ku aya ez'ennaku, yasabanga nnyo Allah abeerenga mukingiriza ekyo kyava okusoma. Masalan, we yatuukanga ku aya ezoogera ku muliro, yasabanga nnyo Allah abeerenga amukingiriza omuliro. Then ate we yatuukanga ku aya eza istighfar, Allah zalagiramu abaddu bange okuba nti bakola ki, basaba okumusonyiwa, yayimirirangakaawo n'abeera ng'asaba Allah abeerenga akola ki, amusonyiwa. Kale ezo nazo mpisa za muntu yenna ayagala okusoma Qur'an. Otuuka ku aya ezisanyusa, saba Allah akuwa ekyo. Otuuka ku aya ez'omuliro, saba Allah abeerenga akola ki, akukingiriza. Otuuka ku aya eza istighfar, saba Allah abeerenga akola ki, ng'akusonyiwa. Awo ojja kumala okusoma Qur'an ng'ofunye emigaso egikola ki, egiri mu Qur'an ey'ekitiibwa. Kale ikhwani fillah, zeze zimu ku adab al-Qur'an. Tayyib, tusembyayo طيب إخواني في الله ensonga esembayo nga yonkulu nayonkulu okusinziira ku ekyo kyetuva okusomako mu musomo gwaffe. Nasiha ama, advice ebuna fenna ng'abakkiriza abali mu kifo kino ekyekitiibwa ne mu puroguramu eno ey'ekitiibwa. Ekisongera ddala muganda wange w'ekitiibwa, Allah abeerenga ansasira naawe okusaasire. Beera nga weekwata nnyo okusoma Qur'ani ebiseera byonna w'oba oli bonna, beera nga atilisti osomayo ebe aya eya Qur'an. Kakasa nti nno essaawa tekuyitako nga tosomeddemu yadde aya ya Qur'an. Oba nga tosobodde, kakasa nti olunaku terukuyitako nga tosomeddemu Qur'an. Wonna bw'oba oli, kakasa nti nno osomerawo Qur'an, kubanga ebiseera biwangaliramu n'ebifo mw'otuula mw'osomera Qur'an bibigenda okujja ku yawma al-qiyama nga bikwolereza mu maaso ga Allah nti ya Rabbi, kiseera gundi ono yansomeramu Qur'an, oba kifo gundi fulani yansomeramu Qur'an. Ekirala khalifillah, beeranga weebanga mu kusoma Qur'an. Funayo atilisti kyosobola kyonna mu lunaku okusomeramu Qur'an. Asobodde peegi emu beera ng'ogisomeramu, asobodde aya emu, anafuye ennyo kale abeere ng'asoma aya emu olunaku. Oba tosobodde, oba osobodde ng'olina ku maanyi agasingaku beera ng'osomera mu hizi ekitundu kya jjuzu, oba osomeremu jjuzu alina amaanyi agasingawo, kiba kirungi n'abeera ng'asomeramu oba jjuzu 5 oba mmeka, buli omu okusinziira ku busobozi bwe. Naye olunaku terukuyitako nga teweepangiddeemu kyogenda kusomeramu mu Qur'an ey'ekitiibwa. Then tulina okukimanya bakadde bange, baganda bange ab'ebitiibwa, nti okusomesa abaana Qur'an ey'ekitiibwa kyabbeeyi, era Allah subhanahu wa ta'ala akyagala nnyo, era yali nkola ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam.
bonna abakulira amaka g'omubaka baali basomi ba Qur'an, baali bamanyi ba sharia. Nabwekityo naffe tubanga twagala okwagala omubaka sallallahu alaihi wasallam, twagala omubaka, twagala okufuna ebyo ebirungi byeyafuna, tubeere nga naffe tusomesa abawangalira amaka gaffe Qur'an. Ayina obumu n'obusobozi era ayagala okufuna ebirungi byonna byonna asomesa omwana gwe Qur'an enamba. Ayagala okufunako naye nga taviiriddemu awo, kale Kristo amusomesa ekitundu kyayo, oba jjuzo 10 oba jjuzo 1, naye kakasa nti nno mu maka abaana bo buli omu yenna ayina kyalina mu Qur'ani ekitiibwa, osobole okubanga mu bulamu bwe obuteereddeko ekitangaala ekya Qur'an. Ate naffe abalina obuvunaanyizibwa ku baana abo kiba kirungi ate nga kya mugaso nnyo, ate nga kya bbeeyi nnyo naffe okubanga tubaako nekitweyigiriza mu Qur'ani ekitiibwa. Ng'ekyo kitweyigiriza nakyo tukikozesa mu kusaala. Okusaala kwaffe okwa bulijjo, okusoma kwaffe okwa bulijjo kiba kirungi buli musiraamu, ate nga kiri waje kikakata ku buli musiraamu okuba nti ayina kyeyeeyigiriza mu Qur'ani nga bye bigambo bya Allahu subhanahu wa ta'ala. Nasooyira esembayo abakkiriza abasiraamu abalungi abanoonya saada oba abanoonya okwesimba ku duniya yaabwe ne akhira, mu nnyumba zaffe, mu bisenge byaffe, wetuwangalira wonna tukakase nga Kristo buli lunaku musomerwa mu Qur'an. Si nsonga kuba gisomeddemu oba baana bo oba mukyala wo oba mwami wo yasomeddemu Qur'an, naye kakasa nti no mu maka musomerwa mu Qur'an, kubanga amaka agasomerwamu ebigambo bya Allah shaitaani tayinza kuleeta mu bigambo byayo na bulwadde bwayo. Naye ate amaka omutasomerwa Qur'an shaitaani egamanira n'ebeera ng'ereeta ebizibu byayo n'endwadde zaayo mu maka ago mu batasomera Qur'an. Kale ngaffe abakkiriza tubeere nga tukitwala nti kyabuvunaanyizibwa mu maka gaffe okusomerwamu ki Qur'an, kubanga singa enaasomerwamu amaka ago gajja kuba ga buvunaanyizibwa, gajja kuba bogerwako mu maaso ga Allah, gajja kuba ga bbeeyi mu maaso ga Allah. Kyekyo kyenyinza okubanga nsembayo mu nasalihi zange, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala byonna byonna bitwogeddeko nga bituufu nga birungi abeere nga abikkiriza ate alikwe okubikolerako. Wonna wonna wetusobezza mu bigambo byaffe nsaba Allah abeere nga atusonyiwa kubanga tuli abaana Adamu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الشيخ وفيكم وزاد الشيخ عبد الحكيم بوابا مسألة الله بليغ كيزا ومبارك فوسزا وانو نفت بلي موابا جنوب القرآن الكريم النبي محمد ويتبابا يا جماعة الصحابة إن الله أهلينا من الناس قيل من هم يا رسول الله؟ نوقام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نبي محمد يا جماعة الصحابة الله وربنا بارك أبو يزور برزيد مسلمين مسلمين أينما بسنجبي لأن الله يمرينا أينما بارك بيجيكم الصحابة ونقول بموزان تنوي بانياو كم وفي نابغامبا أهل القرآن بنامي بنامي القرآن وجيكولي لكم mulamu bwabwe maka gaabwe abakyala baabwe abaana baabwe abo abantu bafaana bwe batyo be bantu ba Allah tabaraka wa taala wa khaasatu so nga ate beyawulidde bali special maaso ga Allah. Saba Allah taking bantu abo bali special. Sheikh Bwama sintunebaziza saba Allah beerenga kiizesebo nafe abadde nga tuwuliriza saba Allah beerenga teeka mu gattu abagenda